madada bamumye kadi nibagimumma aji Latif Ssebagala musajja mugondeevu amaze emyaka 2 aga siono yali MP Kawempe North atuvudde kuwe MP atoyagala bwa meya kyalo mulaba abantu balina okuyiga okuwummula kati Latif senga akola ki family nno yawo bagagga ngalo monna ne kati atwagaza ki Latif Ssebagala atwagaza ki agala kuweereza abantu be tamala tabaweza bulungi mu parliament kati agala baweereze ku district level ajje tumwe bwa imam era asigala aweereza ati mwabaganya atabali myaka 2 mwetali basibitoka anti nibo balina ensonga zaabwe gwebuuza abadde agala ennyo ekibiina kye kyamugisiza kati profile pic yagijja ebigambo byakayogera byokka obwogezi sibitoka obunene. I think he was disappointed because he thought he had it all. Anti ekiwobo yava mu comedy we atambula anti wali ya mumujjamu kati Elias Lukwago yavudde ku kya president akoma okuba road mayor Kampala egamba ki tugenda kumukuba abafi Shalom mbaya achievement yemwe ya Lukwago akabidde mu kamera lawyer Dr. Besije ogwo mulimo ba achievement kati no Lukwago yasinze okweyambula kweno incident ya gundi Nakivubo I agree with you Lukwago yayokeza Nakivubo Nakivubo twamulese twagala nkula na tetwagala ebyo tetwakukoye I'm sure hoja ngabo manyi Katonda akyuse ebintu nze nsi Lukwago zatambule sigenda zitambula ne atubulye yensi atwere ku kifaananyi ng'omwala guli awo gwasami Mustafa yafe ensi zatambule nyinza okufanga sizikoze eki tuzituseemu atukubire ya kifaananyi atugambe nti ng'egundi omwala waguleka bwe batyo nanti Elias Lukwago agamba mwe mulaba hamu naye yagamba hamu si hamu tetufuddeeyo ya akakasa nti hamu alina omuntu amuli emabega other factors constant twagala kibuga kikulaakula tetufaayo ani akulaakulanyiza tetufaayo nakoze ki ani akulaakulanyiza kubanga tunagenda kwekyani akulaakulanyiza kati bwe tunalinda DP ekulaakulanye enijjadde bwe tunalinda Nuufu enijjadde era tino ekintu ekyomwala gwa hamu kyalabisiza nnyo omuloogi Elias Lukwago twalina abo neganti nogundi agenda kuwangula among twatuulaawo nze I predicted nindaba embeera Kadaga ensonga yonna gy'ayimirirako gyabadde ayimirirako bamuddiza ekifo kya Seeke nti yazzaawo ekisanja okimanyi age limit yajjawo age limit naye nga age limit yali contract kuba teyakigirawo bwereere Kadaga amutasobola okugyawo age limit yes wanu balina okuyiga okuwummula Kadaga